Kalama TV Mawulire Gasanyu getulinawo oluvannyuma lwa ennyonyi ya Saudia okuva Saudi Arabia okubeera nga yeegasse ku nnyonyi ezimu ezigenda okubeera nga ziggwanga wano direct e Uganda ku Entebbe International Airport. Tujjukira nti nno Saudi Arabia ennyonyi yaayo ebadde tekkirizibwa oba ebadde tejja, sigamba nti tekkirizibwa wabula ebadde teggwa wano Uganda direct. Naye kaakati waliwo olwaleero yatuuse Uganda era kirabiseeko nga bakadaama bagirinnya bagenda e Saudi Arabia. Kino kiri nti kaakati omuntu ojja kusobola okuva e Uganda ogende Saudi Arabia direct nga tosoose kubeera nga olinawo stoppinga. Jana eno ebadde eri nti omuntu ova Entebbe n'ogenda e Doha then ogenda e Saudi oba n'oyita e Dubai. Ng'abamu bagamba kibakooya ddala abasuubuzi ne bakadaama abamu bwe babeera tebamanyi transit ezo balina kuzikola batya ng'ekintu ekyo kibasumbuwa. Naye kaakati amawulire agaliwo amalungi era ag'essanyu kiri nti omuntu ojja kuvanga buvi wano ogende e Saudi Arabia nga totagaanyizibbwa mu lugendo lwo. Ate kino era kyeyongera okubeera nga kiraga nti bizinensi eza Saudi Arabia ne Uganda zeeyongedde. Naye nga bw'otunuulira tewali nnyo kyeyongedde mu bizinensi wabula bakadaama bagenda e Saudi Arabia ate bwe mutafaako oba bwe mutannateekako birowoozo nti bayingiza ssente nnyingi nnyo wano e Uganda be baleetedde ennyonyi ye Saudi Arabia gye bayita Saudia okubeera nga bagamba nabo kabakolenga flights eziva e Uganda oba eziva Entebbe direct ne zigenda e Saudi Arabia Riyadh n'ebeera nga kigenda kubeera nga kyongera kuba balabye nti bakasitoma bangi. Naye bw'otunuulira bakasitoma bano be bataddeko essira obungi be bakadaama. So tusaba ne gavumenti ye Saudi Arabia eteeke nnyo amaanyi n'obuntubulamu ku bakadaama abagendayo kuba ebyenfuna bya Saudi Arabia n'ebya Uganda byongezebwako bano bakadaama. Jjukira nti kampani eze Saudi Arabia bawa omusolo, kampani eza wano Uganda ziwa omusolo, bannayuganda bakadaama baweereza famire zaabwe zikulaakulanye nnyo ne bakadaama bennyini nabo ne bakulaakulanya obulamu bwabwe ng'okwotadde ne famire zaabwe abaana okubaweerera okugula ebintu kugamba development ebeera yeeyongera mu maaso. So kyamaanyi era kirungi nnyo nti Saudia ennyonyi za Saudia nazo zitandise okubeera nga zigwa Entebbe era olwaleero bwetandise okubeera ng'ekola ejjanga kuva Entebbe egende e Saudi Arabia direct. Tugenda kubeera nga tuwulizaako amaloboozi agamu ag'omwami abadde ayogera ku kintu kino engeri gye kigenda okubeeramu naye nga mujjukire nti kakati ennyonyi nnyingi nnyo zetusobola okukozesa. Jjukira Ugandan Airlines nayo weeri, Emirates weeri, Fly Dubai ezo nawe weeziri naye nga ekyamakulu ennyo kwe kubeera nga buli nsi tulina ennyonyi eva mu Uganda n'egenda direct mu nsi eyo. Era tujja kusanyuka nnyo nga n'ensi endala zeegasse. Kati bw'oba olaba nti ennyonyi kaakati eziri international ezigwa ku Entebbe International Airport kati ziweze 17. Kakitegeeza Kisaawe Kye Entebbe nayo kibeera kyeyongera okubeera nga kikulaakulana. Okwo tekujja oba tetujja kweyongera kubeera nga tusaba gavumenti ye Saudi eyo kaakati nga bw'emaze okulaba nti wano waliwo maketi y'abakadaama okubeera nga bebatwala direct. Kaakati ate edde okulaba nga n'abakozi bwe batuuka eri Saudi Arabia babayisa bulungi ng'era n'ababayisa obubi bavunaanibwa. Kirungi nnyo Mawulire Gasanyu era eri bakadaama abo abaviira ddala wano e Uganda nga baagala okugenda direct e Saudi Arabia n'abasuubuzi abagenda okuvanga e Uganda bagende e Saudi Arabia direct. Kino kigenda kukendeezaako ne tiketi omanyi zibadde za bbeeyi ng'omuntu agamba ngenda kuva wano ngende e Qatar ate nve e Qatar oba e Doha ngende Saudi Arabia. Naye akati tiketi zigenda kubeera nga ziddako wansi era tugenda baleetera bbeeyi ya tiketi bw'ebadde eyimiridde oba bbeeyi bw'ebadde olwaleero kuba waliwo ennyonyi etutte bakadaama okuva Entebbe okutuuka e Saudi Arabia.